wadde embalirira y'eggwanga ey'obusiriivu 29 yasomeddwa ku lunaku olwokutaano olwa wiikendi gye tukubye amabega, abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okugikuba mu ttooki, era nga n'olunaku olwaleero mwami Luumu agamba nti ebyaweereddwa ssente si bye bisinga mulimu ebintu bye nabadde nsuubira mu bajeti eno okwongera okutunuulirwa mu ngeri y'enjawulo, okugeza nga sukaali, sabbuuni, ebyo bintu byaffe bya wano. Bw'ongamba nti sukaali mugulire ku 15,000 era ziba zisigala ssente zikyali nnyingi, bwe zikkako wansi negamba nti sukaali tumunywere ku 30,000 kiba kitukolera, naye bw'otaki addressinga nagamba nti ssente nyingi ziteereddwa ku nguudo, ziteereddwa ku bintu fine, enguudo nnungi nnyo era tuzaagala nnyo, naye ate mbeeramu n'endala key issues ezongera okwongera okuyamba omuntu weri ewaffe mu kyalo. Ono nga mukugu weyebuuzibwako agamba nti ekireetedde gavumenti eno obuzibu ge mabanja agagisukiriddeko. Buli lwabeera mu mabanja amangi buli lunaku, buli amabanja agatatadde ate gakuze emabega. Ekisooka okwebuuzibwa omwaka oguwedde bajeti yasomebwa twewola ssente mmeka zaddizibwayo oba bakyatubanja. Baba nga tebakyatubanja ate ne twongerako amabanja amalala, kitegeeza tetujja kuva mu ddubi lya mabanja. Ekyo kiba kyongera okunyiika ensi yaffe nga wamu. Luumu Richard awadde abakulu mu gavumenti amagezi nti kati bannayuganda kye baagala kwe kulaba ng'emisolo gye babawa bagikozesa. Pay as you earn, wa muntu asobola NSSF, asobola NSSF eyambaye n'emisolo emirala egijja gisasulwa gyonna nga bwe giba gigenze mu gavumenti yaffe, gikole ebyo byennyini. Tetujja kufaayo nnyo singa giba gikoze ebyennyini bituyamba ffenna nga wamu bannayuganda, naye ate tujja kunyiiga nnyo singa eba tekutte ku ebyo ebyongera okutuyambira wamu nga bannayuganda, okugeza amalwaliro, amakolero, emirimu giri luddawa, yongeza budget n'emirimu twongereko. Ye omusomesa ku ssettendekero w'e Makerere Dr. Charles Mugisha eby'embalirira eno abyogerako. Now let me tell you one thing, that always globally the budget to Ministry of Health, the health sector, is always small compared to the need. It's just like you would ask me the amount of money allocated to agriculture. Is it sufficient? It will never be sufficient. But I think it is on the onus of the individual to take health in his own hand. Let me say this, that health is your responsibility. Health. Kyokka Richard Luumu si mumativu olw'engeri gavumenti ya President Museveni gyekuttemu. Kyenako nnyo kubanga okuva edda nedda emyaka gyonna Uganda eyimiriddewo ku bulimi. Obulimi bw'obwa ssente entono amazima gali tebatuyambye nnyo bannayuganda. Nze kyesanyusa nnyo okulaba nti abavubuka bangi abatuuse mu bibuga ne bagenda mu byalo ne batandika okulima. Ekyo kitukolera ffenna nga wamu, naye ate bw'otaba motivatingirayo obamu obusente obutini, amazima gali nti ate oba toyambye nnyo kubanga eggwanga lyaffe lize litambulira ku bya bulimi. Wadde ng'ono si musanyufu wabula awa bannayuganda amagezi okuva mu kwemulugunya kubanga mpaawo kiyinza kukyukamu mu kaseera kano. Erimu ebizibu byayo ate erimu n'obwangu bwayo, naye nga tulina okukkiriza nga bannayuganda nti bajeti nga bwe zisomebwa teri bajeti yali esomeddwa nga amazima gali nti ewa buli omu kyayagala. Owulira, si kyangu nnyo okukola bajeti ne bwe mubeera mu maka ago, si kyangu nnyo okukola bajeti nga buli mwana alina kyayagala mu maka n'ogamba nti onogitukkiriza nga bwona okola ki bw'oyagala. So ki kye ŋŋamba nti bajeti nga bwe yasomeddwa tukkirize ye yazze, tetulina kye tugenda kituusaamu kati waliwo tewali. Kye tulina okukola kiri kimu, twongere okulowooza ku biki bye tuyinza okwongera okukola n'okwekulaakulanya ffe ng'abantu. Eggulire lino lisakiddwa Robert Onyango ku lw'emitwe